Mu kiwandiiko kye yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Eggulu Betty Awolo Okyani alumiriza munnamagye Brigadier Otema Awanyi okugenda ng'awa abalonzi ensimbi nga bw'abagamba nti bawe Pulezidenti Museveni akalulu. Ono alumiriza nti ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwa January omwaka guno mu ggombolola ya Kolo munnamagye yagaba ente 16 amasepiki n'ebintu ebirala wabula nga gwawa gwalumiriza nga bw'alina okulonda Pulezidenti Museveni ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno nga kuno kwatadde n'okubatiisatiisa nga bwe wajja okubaawo olutalo singa tebakola kyabagambye. Kyokka bino byonna Brigadier Otema abyegaanye n'ategeeza nti ye yakola mulimu gwa mutumwa okugabira abantu ebintu ebyabaweebwa okwejja mu bwavu mu nteekateeka ya gavumenti eya Wealth Creation eyasikizibwa enkola ya NADS. I don't know where that type of shit is in Kaun. I don't know. You tell the Wananchi, you tell the people, you incite people against me. For what? What have I done? Diagala Spito Okero, ono nga ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Eggulu, naye ategeezezza nti bino byonna ebyogerebwa bya bulimba ng'ekiremye ab'oludda oluvuganya gavumenti mu bitundu by'Eggulu kwe kwawula enteekateeka za gavumenti n'ebyokulonda. For farming purposes, Wealth Creation also engages our population on mass mobilization towards production and production activities at household level and at community level, which, as I mentioned, as a district, we are aware there are trained army officers who are doing this, not for the political party. Mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kalagidde DPC w'Eggulu wamu n'akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno okukola okunoonyereza ku nsonga eno. Kyokka senga kizuulibwa nti munnamagye ono yeetaba mu byobufuzi abeera ayolekedde akaseera akazibu kubanga etteeka libakugira okwetaba mu byobufuzi nga ne mu kiseera kino Meeja General Sejjusa gye gimu ku misango egimuvunaanibwa.